Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bakayimba batya mu Luganda? Tubagaliza sererere. Temumanyi? Okay mikwano omulungi atwawa wetu nyigide wamanya Nakawombe Shifa Hope bwentyo inze ali maso gammwe bwenti nga nzize okubagamba nti we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nyine sanyu. Yita munno oyite munno oyite munno oyite munno banange nyine sanyu nga linzita nze buli wenda banga tuli mu kukyusa ensi mu ngeri ennungi buli wenda banga abantu abalungi gye bali kinyongera essanyu buli wenda banga tujjeewo enjogera eno egamba abantu bonna babi naye ne tudda ku sayidi eno egamba abalungi gye bali abayamba gye bali abayina okwagala gye bali abayina omukwano gye bali abayina ekisa gye bali nze awo nga nzinamu nga ndigida nga nchakala nga nliibya tugenda kukola surprise bwentyo mbadde nkyabagamba tugenda kukola surprise nammwe baana mmwe mikwano abandaba abaami n'abakyala nammwe abaana eno yo surprise tebangawo tetugikolangako Shifa nkoze surprise myaka na myaka Shifa nkyalidde bantu Shifa nga ngenze mu maka g'abantu bangi abatuddeewo abandaba nga gwe nagendako ewammwe oba si kyo nga nagendako mba mukwano gwammwe oba si kyo nga nagendako mu famire ze mumanyi nga gwe nakuleetera omuntu ku screen noga Shifa wali ku kyalo kyaffe ku banneiba baffe bannange nkyadde but this surprise is a unique one tebangawo sigikolangako nange mpulira essanyu. Oh God, thank you so much. Sigikolangako mu commenting buli mwagambe munnaga Shifa surprise yagenda okukola yo ntagikolangako ngenda gibanjulira era muyita bannammwe mbagaye mujje mukalire mulabe Shifa agenda kukola surprise etabangawo kipya nnyonnyo ddala ku bye twali tukoze ku bye twali tukyalidde ku bye twali tugenzeemu kino ekintu kipya nnyo ddala bannange ngenda kukibanjulira naye nga bwentyo njolekera okubanjulira surprise eno empadde essanyu empadde akamwenyumwenyu because like this is a new topic. This is something like we've never done. Kansooka ate mbajjukize mikwano nti nno ku Hypex Studios ffe kwe tutava yes twakowa tukuba ebifaananyi eby'ebinzaali nga nze Shifa ndi wa chocolate color bandeete ng'ate ndi wa yellow mix and match Shifa nga ndabika birala ate bandeete nga bannange ng'eno hipu ate kweri ng'ate eno teriiko mbu obabuuze hipu yange lwambu twali tukweditinga ate nga tulina onnyigamu wano tukendeeza olubuto lube fulaati ate nze nabasabyeko sajjale mbamba sabyeko mu nkole babiyita batya bino ebiriko kati ennaku zino abantu bye bakola BBL oli n'akukuba ekifaananyi nakkola BBL gy'otamusabye kyovola bambagamba nze ku Hypex Studio kwe siva bali located at Najjanankumbi ku Busabala Road near Cobbins Motel go wenna alina omukolo gw'oteekateeka ng'olina embaga gy'oliko ng'olina okwanjula kw'otegeka nga weebuuza bani abagenda okunkuba ebifaananyi ebisufu weekwate Hypex Studios obasanga ku 0789343802 oba n'obasanga ku 0754192434 bayise Hypex Studios. Ye mukwano ate nga nkujjukiza nti omulungi gwe wenna ayagala okulanga naffe mu programs zaffe nga you want to advertise your brand with us oba nga weetaaga services from Hosh Fashions oba nga oyagala kukola surprise yonna oba nga olina charity gy'oyagala okukola through us otusanga ku 0702 56 21 57 njiddamu otusanga ku 0702 56 21 57 oba notusanga ku 0782 10 15 69 batudedda mbanjulye surprise etabangawo munnange mbanyumiza kimba ndi awo nibabaawo omukyala yali yankubirako ddala like eya back she's my fan nga ngamba Shifa nkulaba bannange nkwagala nnyo muwala wange whenever I see you I see my daughter nengamba I've got a mom yeah so mba ndi awo mune omukyala nga ngamba Shifa tofaayo ndiddamu nekkubira munange mbadde ndi awo ate zino ze surprise ezitalinda wonkubirira wenyimuka mbadde ndi awo olunaku olwaleero sweet mami oyo omulungi nga nkubira nga ngamba Shifa you know what konze what nangamba Shifa
nyina akasente kange akatono kensevinze, it's not much, it's just small like this. Nekishifa nga bwotera otugamba oba nga bwotera okwogera nti with something small you can change someone's life. Gw'obadde okimanyi nti gwe sente z'olyanga ddina ku muntu omulala rent we wa mwezi mulamba, nabagamba gwe akasente k'otwala mikwano gye nti banaye tugendeko wali tulye lunch, ku muntu omulala school fees wa mwana mwaka mulamba, ku muntu omulala oba omwambaza n'okugamba ddagala lya muntu kuwona, rent wa muntu, school fees mwaka mulamba, you know. Bandi awo nga mami aŋŋamba Shifa, with this small money njagala ogenda osurprising omukyala oyo abeera ku street asabiriza, era njagala omutwalire Christmas, njagala okikole nga bw'okikolera abalala. Omukyala oyo namulaba nga mpitawo nga mulaba asabiriza, nembuuliriza ne banga omukyala oyo musente zasabiriza ati like this aweeredde abaana be. Neŋŋamba eki kiggwe, naŋŋamba ye naŋŋamba Shifa, I want you to surprise her. Era bw'ati yaŋŋambye good morning Shifa. Omukyala ono she's a professor, ye Professor Maria Kaguhanjire Barifaijo. That is the lady who is sending me, my sweet mom. Era nga bw'atyo naŋŋamba omukyala oyo nanoonyereza ennamba ye y'essimu n'agimpa, naŋŋamba she's called Sarah era tansuubira. So okumanya omukyala ono abadde akebera ku muntu oyo, naŋŋamba Shifa, today it rained out. I know she will be on the street. Like she's not sure if she will be on the street because it rained. But that lady gwe tugenda okuwa surprise, she's always on the street. Kweyeyiyiza. She's surviving on the street. Kwegamba, I feel so excited. I feel so okwesunga. I'm really excited to meet this lady. Era naŋŋamba bamuyita Sarah. So I'll give her a call. Naŋŋamba. That's oh, okay. So wano ne mubuuza nti mami give me directions, wano ng'ambuulira. Nga ku Shell. Yeah. Bukoto, gundi Bukoto, Chira Road, Petros, gundi police station. Yes. Abeera awo ku luguudo awo, abatundirako ennyaanya, abatundirako emiyembe, abatundirako busima, abeera atudde awo. Naye oluusi aba ali wali ku bitaala waggulu. Nga awo ku kabira ebitaala ekyama Bukoto mu center. Yeah. Naye bw'omukubira tomubuuze nti wawaali, ozo ojja mukubira omubuuze wawaali. Yes. Shero Bukoto. Genda ku Chira Road police station awo. Chira Road police station. It used to be a roundabout. Okay. Kuba erimu ligenda wali Bukoto Brown Flats. Erimu niliyeyongerayo wali awo ku roundabout eryo. Oluguudo lumu olugenda Kamwocha, olumu nolwambuka eri waggulu, then olumu nolugenda ku bypass. Yes. Atuula awo. Nebo otuula, the best place is stopping at Shell. Yeah. Ye Bukoto. Yes. Kata awo asobola kusangawo. Okay. Kubanga bwe namulaba bwe yampa ennamba eyo, nze na parkinga wali nali ngenda kumuwa mobile money. Yeah. Parkinga awo ne muyita najja nansangawo. Wow. Nabyo bikyali awo ng'olabye emmotoka okufa bambi. It's okay, mama. Ng'ogezaako okukolerera muntu wa wansi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Okay. So, nampa message nagamba she will be in Bukoto Bambi. Call and ask her where she is. She's big in size, dark, and with one leg. Era nabuuza omufunye. So we are heading there, and let me know. We got issues with the car, but it's okay. Regardless, we move. So mbadde nja mumanya kye tuba tuteekamu when we are requesting for a Uber. Agambye she's near Kabira Country Club, Bukoto, Shell Bukoto. So tuteekemu Shell Bukoto, right? Yeah? Kuki? Chira Police Station. Agambye Chira Road Police Station. So I think let me first Shell Bukoto is here, Bukoto Kisasu Road. Yeah. I think we use enera bisemangu wano. We get a car, waliwo Falas XL, 6 people. And it's 2 minutes away. So I request for this one, eh? Tinicho.
nicho akaliwa chao ate tali mu tinicho is lusoga lutegeeza si kyo nicho kyekyo yasiiga ku nnimi ojja okusula enjala ku kkubo nga tolinaayo kigambo na kimu. So I'm requesting for a Uber. Our car got issues, but ekisanyu lino mugashifanga musanyufu alinga eyalonze akawumbi because we are going to change lives and people are busy like abantu bali kulaba abantu una akuba just direct him ow'emmotoka mugamba agoberere maapu. Yes, so Mikwana, I'm really excited and happy. Isn't that beautiful? That's a very beautiful thing bambi. Nchibalagana essanyu n'omulala alabireko n'omulala omulala ombwa akwatayo omu n'omulala nakwatayo ono n'omwaka ogujja oli naganze nange nkyetaddeko kankwateko ku ono nange nkwate tuli kutereeza tetsobola kutereeza bonna but at least to a certain percentage goyinza otuula n'ogaashifalooza asobola okutereeza ensi yonna nange siri kwagala kutereeza nsi yonna but at least so I'm excited and happy to meeting omukyalo oyo bambi. She has one leg, she has been looking after her kids, and so come with me tugende tulabe nga creating a smile in someone's face. I don't know how she will look like. Gomanyi okubanga weberera ku kkubo osabiriza 5 100 200 100 and someone comes with a surprise and they're like teba kwegamba omukyala agambye nti naye mwagaliza afune ku happiness eyo like that happiness when they surprise someone. Wali abantu abali mu nsi eno nga bagwana surprises but ngani agenda omusurprisinga negweraba omuntu omukyala agambye story bino betuba tuvuga abantu ne bajja oba n'omulengera bambi ng'asabiriza amulabye nti she has one leg amulabye nti like she's disabled n'amuyita nti mune jangu njagala kuwa sente ne siina cash nsomere namba ye ya mobile money nkutereka akasente. So mukusome namba ya mobile money amutereka akasente amuyambe ngali ku street. That's how she got her number. Namubuuza n'erinnya. So that's the person we are going to meet. Isn't that beautiful? It is. Mbagala nnyo nze Nakawombe Shifa Hope, come with us nga tugenda okusurprising oyo ne muziro waffe olunaku olwaleero gwe tugenda okubeera nga tutegeera koko ye Sarah omukyala gyakoze eki gyatusindise bambi. That's a beautiful thing. Twongera okuteeka smiles ku people's faces. Kiwuliza na bulungi omuntu yenna akikola nkimanyi omuntu yenna ali eyandaba nga gwolina kasente ko kootoolako n'obaako gwowa akamere ku sowaani. There is a way you feel at peace. Olina engeri omutima gwo gye guwulira emirembe, olina engeri gy'owulira essanyu ng'okimanyi nti waliyo omuntu omulala gwe wasobozesezza okulya akamere wadde emiru emu bweti. Come with me tugende tukole surprise. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumanono mbadyawo naleta Sikugamba tinjaka
Sarah. Yebaleko. Kale, oli saidi ki? Nakusangako ume ku kkubo. Hello? Nakusangako ku kkubo wano nga ku gundi. Nga ku Shero. Nali mu mmotoka bwe bati nenkuyita nga ajja kuwaayo ku ssente. Nenkuteera ku ssimu nga sirina kaadi. Kati mbadde mpitamu ne ngamba kakubireko ndabe oba oli kumpi wano nkuweeyo ko akasente ka Krismasi. Kati ngamba w'olinaanye kuba nze ndi around wano nga Kabira Country Club bwe batyo ninaanyewo. Ku Kira Road nga ku poliisi. Oli awo nga ku poliisi wennyini Kira Road ku poliisi. Kale kankebe kandabe ngena kukulira nga ndi awo nga ku poliisi. Kankusanga awo. Hello? Mukwano? Yeri wa Kira Road. Kati eri wa Mugambi awo. naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokoma nono mbadyawo naleta olw'obugoye butuuka omwana ono naye wawo bukwakikwata bupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe bali Hello? Kati ndi wano eno ku gundi. Olaba ku Brown Flat wano ng'ewali stage y'ababoda. Mu bitaala wakati naye eno side. Eno emmotoka kale. Omanyi tumuyise mulabi omanyi mwina ne mu kamera wano. Omanyi kifute gyokwe. Yes. Yes, agambye tujja tukole jangu wano side. Agambye tujja tukunooye yakulabako
Kubaawo naga atukuleetere surprise ya Christmas. Nayo ani goyinza osuubira okankulengedde nena omalayo okulibako tubadde mu mmotoka batuyiseewo buyisi kubanga omuntu alayika abadde akulabanga mu bitundu bya muno yakulabako sayidi eringaku oba yesheero obukoto ati naddamu n'akulaba naawe nga olaba ngena kukubira essimu kubanga nange tugenamugambo yakulaba ku kkubo nakubuuzaako yabadde awo ng'alongooza ku bantu bayinza ekirabikako Christmas n'agamba waliwo omukyalo ow'okukuba okwo alina okubuuza nga mukazi nga mukazi atukolereyo kakeeke nateekako I love you so much nakuwanika na I love you nagamba yagala okwenyingira agweyo naawe Christmas eno era kukubira akujjukize kakukubira essimu nange yeyandagidde ate ndowooza mu magezi alina engeri gye yakuggyako ennamba y'essimu bangi bangi yakulaba ate mwanyumya namu alina bye yakubuuzabuuzaako n'akulaba n'akwagala nekimubaamu muliyo nti omukyalo ono luliwo olwo halo akubire direct kubanga wano kukuba WhatsApp yekatewukati nagamba naye ayagala ofuneka surprise bangi era akusabye okasiinge akubuuzeeko bambi halo naye ojja kwongeza ku ddoboozi tuli ku kkubo wawugana omukyala mufunye tuli wano naye ye Sarah uno Sarah kwata hello hello one Manda gandu mbaina wano kama kwa msafari kama lo kuanza kama kwa msamkazi mwanangu esani minali ngaka ngaka esani minali ngaka kama kwa msagona mtu manyate ni anonya era mara wamujja mukama ayongereko kyamaanyi
neyanziza neyanzike naye ng'omutegedde gyaliwa wamibiri ono mumanyi olunaku mbeera naye wano akola mu gavumenti agambye munene wa mibiri ebiri olubango mazima omukyala ne baasa eno ojja kulamu akazima ka krisimaasi ne sukaali tumeredde sukaali kiro 25 omuceere 25 bokisi ya sabbuuni akadomola ka butto ne keeka atwalire abaana ne ssente mu bbaasa abali mukama w'omusajja wangi ninkunda amazima mukama kwoza omugisha mazima nashemererwa mazima kale mukwano bambi weebale wangi kale mukwano nagambye kino nnyimukiramu wakulidde ndina mutulo bwenti nandoota emmotoka efudde yatuli wannowa uba atulinze ayimi amini nakika abasalire mufune krisimansi ennungi kale mukwano weebale nnyo bambi olabye wobaddeeyo nga omuntu ali yakulowoozaako kulita ayitawo wano nga tumunyanga ng'akokola nga tumunyanga alina lwe yakwita nayimirira ku sheero wali mafuta waggulu nafayo kasente buli bwayitawo nekumunyanga nambuuza ddeekumukano era buli bwayita wano atunonya nga tasobola kumpitako nga tambuuziza bannaye yaŋŋambye nti okuba okwo oyiya sikulufizi z'abaana nnyo nnyo bwendiya school fees w'abaana abagagga bangi bazze nga bankwatiramu school fees omulundi oluusi nesigala mabaana naye otetekanya abaana ne basoma ne bannange kibalaga kikino omukyala wuuno alina okugula oku naye asigadde n'abaana be n'atetenkanya basome gwe n'obeerawo ng'olina emikono n'amagulu ate n'okwata abaana n'obasuulira abantu gwe n'osuula omwana emabega nga kuze kutuula kikulaga kituuzi nti atetenkanya bw'ati kati nakuno kwalina mugere mukiwajo nobadde mwagala kwanga okukubanja mu banja era sekakakaba kubanga bwekijawano ekiseera ekisinga mu bikubo simuli bwekekwakujamu nga tewakutuwaaasa noweera yakuwaddeyo otukawaka noweera obulamu nali nsoma emiriganda
Wenajja n'okunenzaalira abaana abo ng'amaziga bwe nazaala sadde nandekawo wako kizibu kino. Onombeera oyo naye mama tasobola kuleka baana naye mukama tusasudde tuyisa n'atuyesa ate n'okusomesa Katonda alina ensonga lwaki era alina ensonga bangi abasina accident n'okutukirawo era n'abasinga bwenjogerera wano n'emyaka gyemaze nga nkuyakira abasinga bangesewo olukyali era nina ekisemera bangi abafudde mu myaka ekyaliko Katonda nsonga lwaki ebisomesa bingi naye nga ebikwasa Katonda mukulu. kati badde oyagala ongambye kansanga eri waggulu nga kalira kakekulamu kati badde ogenda kujja otambula Mbadde ngenda kufuna owa boda anyambuseeyo. neŋŋamba nedda kamusange Mbadde ngenda kufuna owa boda kuba kati bizibu ki byemusanga mu kkubo obulamu bw'okukkubo kuba kirekoolezzaako kati mu kkubo lino buli bwajja ku makya abagagga bwe tusanga naakuyamba osima busimu kubanga oba tolaganye naye naye bwomugagga bwakula kimanyi nti byakuyamba kale si buli agaba nti kuba mutima gwabantu kuba ate sina buli mugagga nti agaba ate si buli alina nti agaba ati ayamba ate si buli ayamba nti okuba mutima katogera generali ku bintu yenna omuntu bwaba aze nga tubadde mu puroguramu ze nakukwatira ekyakwatizeyo nakuwa omwebaze namusabire mukisekitariko buyinza lwaki banga bakisigadde naye bwaba asooka okukona Nosala mukama kukola ekizibu ekyo kubanga nti si buli omuntu akusadire abawanyekokakabiyokera si buli omuntu akusadire olaba mukama kusomesa kuba kumata nasawa zino nga tebanawakutema okugamba nti okukawaka nokola si buli omuntu akusadire ekyokubiri okolakomata nogamba nti mukama nyamba kabyali nfunayo emitwalo esatu nabyo nezibu nokulaba omutwalo kulinga ogenda kulinyako boda kulinyako boda waliwo atoola olukubibe n'alukula naye talingiza mutwalo ate omwana tomuntu bwatona nakusa bwanaafuna enyingi ajakuwa wakweredde olwo olukumi kubanga mbadde sikiri puroguramu yo kati basikirudde olukumi n'alonda nina okusaba kulungi wanaakozenawo olubala alfeedi amuwa omukisa mu lukumi olwo lwabadde afune sente nnyingi wanaakonawo anyongeredde kugamba nti ebirungi n'abati sefunangako olunaku olutuusiza endakuekyonakamungi ebabanga tuganeza okutereka naye ezokulya afadhali nokumanyawo okuleetemu n'owoli omutwako ebirungi amatugadawo natwanga mungu nakusaasira oluusi okuba abamu ekikuba naddala nyafe abalema esaba ngaaba n'akatwalo kanfunye nakazza mu ddwaliro
ati mbadde ngenzeeyo ng'okyusa. Oluusi ne tubeerawo olwabanga Mukama akuleetedde omuntu nga mugabi mulungi nga mutima gwe mulungi ng'ofunyefunyeyo akaseera. Naye nga ebisinga oba okwongezebwa olaganye na muntu wetuuka saawa zino tolina na mutwalo kugamba ne mukusobemu. Kale kati nga tusiibula abatulaba ko bajja kulaba bantu abakumanyi. Nsooka kutumira abaana bange gye bali n'abazadde bange ne baganda bange bonna we bali. Tumira n'abaganda bonna abazinga bannyamba bandaba. Mukama abawe omukisa gye muli. Abawe ekisinga okuyaayana mwabadde nga munyamba. Mu ngeri emu etali emu. Mumbeereddewo mu kaseera kano akaziguzigu. Mukama abawe omukisa abawe ekisinga okuyaayana. Naffe munnange kyakusanya okulabako kyali kitukumanyi babadde bakumangyeko omukyalo naye nga saliniko nangeri okukuuma ndewo bulungi n'abaana ayongere okukulabirira Katonda webaleka omukyala mutumu nayongera okulaba nabo osanga yensonga lwaki Mukama yalaba nti yekka omuntu omutuuka alisigala mu bulamu bw'abaana n'akulekawo omukyalo Nange waliwo oluusi olwobeera mu kunomuza Mukama. Naye nga ye Mukama ensonga yagerekerera ng'alina ensonga lwaki akukadde mu mbeera eno ate nga bwewamanyifunya nti yasibukalwa naye nga Mukama alina ensonga alina engeri gyagenda okukulabiriramu mu mbeera eno. Kubanga kati ng'akasoko Mukama akugeze nalaba yambuza Mukama lwaki naye nga Mukama aze nga mbeerera nga ndekera abantu balungi ngaabo ne bangumya nenguma kwano nange nze Shifa olala okubiranko akasimu gamba nze Shifa ojja kubonza eno enamba yagiseevinga kale mukyala saaba bannange abalungi abatulaba mwebale nnyo yongera okwebaza abantu benna abali eyo nga mutuusa obulamu bw'abantu kutono kw'oba oyina Mukama baakozesezza okufuula ensi okubeera ennungi okwagaza abalala okuba mu nsi eno kyotaddeko kasimayo bagenda kunywa abaana kafukaali n'abaana abasiikire kaceere ekoddeyo basalire bagambe bagira bwe bagambe nti waliyo abatwagala so obatulabire ate Mukama akuume twagaliza omwaka omulungi Merry Christmas. kale tweyanziza bantu naye nate yongera obajjukiza mu nsi eno kyongera okweyisa mukyala atufunye waawa abantu abamu balaba kyaliti engazi nabakola babiyita byabazibu nabagamba tekitwala kisaaganda ky'abantu oba nkubirenkumi z'abantu kiisa obulamu statsreview wandaba mugebyo omukyala yonna muwuliddeko ku live ababadde bamulaba munda abakyomanyi bangi abayita era ng'omukyala nzige bwe yamulaba n'abalala bamulaba bwebityo kyongera okukola ebintu ebirungi nga bwebityo byongera okukola ebirungi kuleeta obulungi n'akikoze nti bintu byagera awo nga bulungi make peace with your soul. So thank you so much. Mwebale nnyo bantu mwebalire ddala nze kunyongera amaanyi buli bukya awakyalo okubagiza mukyalo yaffe emukyusa obulamu kyongera amaanyi okukola. That's why I always say I want to be here. Not today, as long as Mukama atantaddewo sigenda kukola nsirekera ebisirekera inshallah still here. Sigadde nze nekawo mukifako mwebale nnyo nekukulu yange benkola nabo thank you so much. Walabikako wano bitabanika nti embeera ne bwe tuba tewalimu kyetugenda kujjayo kati always say tugende teminaamu you always like tugende tulumbe. Thank you so much. To the 070 56 21 57 or 078 10 67. So I got a new stay blessed.
Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa